Nisa Museveni tewetaaga kubeera ku kitebe kya NUP. Okulwanyisa Museveni tewetaaga kulinda Kyagulanyi akugambe. Okulwanyisa Museveni tewetaaga kubeera nga weesimbyewo ku kifo kyonna eky'obukulembeze. Ekifo kyesimbeko ng'ogenda kufaako ky'onoonya gwe ng'omuntu. Naye totulimba nti ogenze ku bubaka bwa paalamenti, ogenze ku bwa kansala, ogenze kutulwanirira. Era mu ekyo bwe mbeera mu struggle mbeera kati nazzeeyo mu Bwambega bwange buli. Waddala. Lumbuye yansindise mu Bwambega. Ennaku ezo namulaba nga akoze okunoonyereza ku Kaweesa. Yafa. Kaweesa oli eyeesimbyewo waffe Steven. No yajja ne kipikapu. Yajja ne kipikapu lwakuba amasasi awo ku NUP. Ne ngamba nti kati nange nja kukola okunoonyereza era mu Kiibi buli lwe najjanga wano. Njanga kwogerayo omuntu oba kansala oba chairman wa division oba chairman wa district oba mbaka wa parliament nga sikuono naye kwogera mazima gwe mmanyi nga sikuono na kwogera mazima kwogera mazima ero lwali njagala kutandikira ku kansala bamuyita Lubuuka Sulaiman. Lubuuka Sulaiman we waffe naye wa NUP era ye chairman wa caucus eyaba NUP mu lukiiko lwa Gombola ya Nabweru Division Council. Mwayo chika. Nze nali nkiikirira Nabweru nga mbakiikirira Wakiso ku district. Kati ye akiikirira Emiruka Katooke Katooke B ne Jinja Kalooli. Era oyo akyalinda nnyo era amanyi n'ataddeyo n'empapula ku NUP bazimuwe omwekadi. Naye baamulonda ku kaadi ya NUP luli okujja mu kansa eno. Naye weemu alondera Kyebando. Kiki ekyamugaana okwesimba ekyebando n'agenda e Katooke ng'ab'ekyebando bamumanyi. Wayino eri amaanyi ge. Ab'ekyebando bamukola ki? Bamumanyi nti si mwangu. Wa boda. Naye yali mu enforcement ya Kayihura gye yateeka mu boda abo bamanyi. 2010. Yali 2010 ya kitatta. Enforcement ya Kayihura 2010 ya kitatta. Naye enforcement ya Kayihura. Era nga mulonzi w'ekyebando kati olw'okuba abantu bo bamanyi nti obeera ne kaadi ya NUP mu bitundu bino buli weesimba bakola ki? N'adduka mangu nnyo n'agenda e Jinja Kalooli n'afunawo w'abeera ne bamulonda era n'ajja mu lukiiko lwa kanso ya Nabweru Division n'ayitamu era nabali kuba mujagujagu omanyi abantu bano bagezi by training. Bw'obanga olina w'ogenda okukola omulimu oteekwa okubeerawo nga gwe okulembera. Era ne bamulonda bulungi nnyo yakulira kokasi ya Nabweru Division Council eyaba NUP awo. Era ajja empapula ze nze nkugamba oba oyagala okunoonya mubiri ebyaffe tojja kunoonya Lubuuka Sulaiman omuzuule. Bw'onoonya mubiri ku payroll kuli ojja kusangako OPN Sulai. Mubaza Sulwa wali payroll. Aina code name OPN Sulai. Nenga yiye. Gamba gundi aina drone ze. Lumbuye. Aina drone ze. Noonya ku Lubuuka Sulaiman nga ye chairman wa caucus eya Nabweru Division Council eyaba NUP. Code name ye eri OPN Sulai. Nga code name eri ludawe. Ate kodine mubazigabira wakugambye yali mu enforce wa boda nga ali mu enforcement ya Kayihura. Kayihura yali wa NUP. Kayihura yali musawo wakola ddwaliro ly'e Mulago. Kati ebiseera bisinga obungi abaddemu abo abavubuka abatava ku NUP ku kitebe bakeeraawo ku makya ne bazibizaawo paka olw'eggulo. Gamba Kyagulanyi lwakuba kati omwana ngambye nti enkola yakyukamu. Abaana abo abakeera ku kitebe kya NUP n'abatambula naye bw'abanga talinaako gwawa musaala akozesa ekibuuzo kimu akeera wano n'avaawo akawungeezi sente ezimuyimirizaawo azijjawa apangisa yasula aweerera abaana alya n'essimu wa musaala agabeerawo naye asiiba buli activity agibeeramu era atambula nnyo ne bafuuti soja abakola munki ebigambo ebyo nabigamba Elias Lukwago nga omukyalo ono Shifula Lukwago buli Lukwago wabeera nga abaawo ne mugamba nti Shifula mwegendereze si mulungi gy'okola ki gy'ole n'abitwala ng'ebyokusaaga
Ando limwero. Naye gye bigenze okuggwera. Nga shifula tali mu kakiiko k'abaddembe ly'abuntu. Yali yasoma kyenye ekyamutwala ekyo. Yasoma Lukwago. Gavumenti yali emwebazaakyo muteeka omu. Bameka abali mu opposition gavumenti bwe yatadde mu bifo ebinene bwe bityo. Kati nze bwe najjanga wano nzijukizanga mu kanyomero kange. Onzijukizanga nja kubule kati nkwadde wero sisiri. Lwe najja ngenda kuwa meya wa division. Yonna gye nnaalonda. Oluddako nja kuwa chairman wa district. Yonna gye nnaalonda. Naye nga njagala kukulaga emisege. Ejambadde amaliba gaaki. Gembuzi. Struggle eno jaggisanga. Nga Kyagulanyi eka yagirimu. Struggle eri mu bantu. Era kimanyi. Nga ffe abasigadde ffenna abeepejinze ku Kyagulanyi. Era ne boolaba abantu bakubye ebifaananyi byabwe bakulembeza Kyagulanyi bo beetadde emabega eno. Eno ye feesi gye balaga omulonzi. Kuba abantu bo bamaze okutegeera nti omulonzi alonda Kyagulanyi. Kyajja kuba n'ayabufuzi. Kiri kimu nti bo bakyuka babukira etokota nti bw'ovuga gwe pulezidenti wennyini nga gw'ofuuse era bakolera. Mwattu. Kati kiriko kye njagala. Kubanga omulimu gwange ogusinga obukulu United Ugandans. Naye nsooka gwasinga okuba nagwo obukulu kuzuukusa munnansi oyo akola obuvunaanyizibwa bwe. Naye nga Kyagulanyi azuukusa munnansi. Ffe ababeera eno mu nkola eyaffe. Kyagulanyi tumanyi lwaki ali bw'atyo. Kati ku ssaawa eno tuteekwa okumulabula emisege egyetoolodde abe ng'agiraba bw'amala ogiraba ono gundi baamwogerako bwe bati kamala okwetegereza ekyawanguza Museveni gavumenti y'Obote. Museveni yalina Bakatumba Wamala nga bali muli nga bakolera mu gavumenti y'Obote. Yene ewuwe kye yakola ne kakutanda ne bakumanya nti okolere nga toyinza kulaba njuba yanca. Naye bakulabanga bulabi nga otudde awo weekubagiza weekaba oti osiriikirire nga gujja kukima amazzi onaabe ng'ojja kulagira kadoga awo akunaaze. Mutwaleyo ku mugaana abe ng'akunaaza. Naye Justin musajja wattu ebirowoozo bikukutte oba owulidde ennaku ekulume nga nti taata wange bano bafa. Naye okutuula awo ne weekubagiza. Museveni bw'atyo bwe yagoba abantu abo baali eno ewuwe. Kati ffe obuzibu bwe tulina